Wile mugema obugalo bwe bw'amaanyi. Tulina oluyimba olugamba nti alwanye ki? Alwanye olutalo lwe. Era olulwe lwero werukomye. Ffenna Katonda yatudizayiningira bw'oba ojja buli omu n'amusaako mayireegi ye. Mayireegi yo bweggwako, emmere yo bweggwako, awo okoma. Bw'obanga osigazzaayo essowaani ey'emmere be bannaffe b'owulira nti yazirise twade tuwozezza afudde nadda engulu kale n'alya ne kamera awo naye ate bwazzeewo takoze eki kitegeeza nti essowaani y'emu yabadde esigaddeyo ng'olina okudda okole ki? Olina okudda ogirye. Katonda yasinga okudizayininga byonna era ye yamanya olunaku n'essaawa mugema lw'anajja ku nsi ne lw'anaagivaako. Kikanga kuba ayina gy'ayise we twalowooleza nti kati agenda, Katonda n'agamba nti tannatuuka kugenda, adda engulu. Mabega awo abadde yakawa testimony kugulu bwe kwali kumutawaanya ne njogerako naye n'agenda nga bwe twayogera n'akomawo nga musanyufu ne maama amuzaala n'ankubira ku ssimu nanga weebale kunsindikira mwana ono. Namuyita dda n'agaana. Yali yeekwasa sirina ssente sirina biki nenkwata ssente nenzimuwa nemuga agende wa maama wo. Bwebaba nga abazungu ogenze ettaki yonna wa babuliddwa ekikutawaanya gende wa maama bw'aba akyali mulamu. Mwana wattu bwe yagenda yadda waliwo enjawulo era abadde musajja munyirivu nnyo ennaku zino era nga musanyufu nnyo era nga bw'omulaba olabira ddala nti Mukama alina buyinza. Naye byebyo bw'ate bwakoze eki? Tukedde ku makya nga bagamba nti mugema afudde. Nze nno soose kukiwa kitiibwa nga ndowooza bye bya bulijjo kuba bulijjo batubikaabikamuko awo. Fenna abamu baali batubiseebiseemuko awo. Ensooka ne baba wankubira nga paka wenda bekisusse ne nnoonya benkubira producer Jona n'ankakasa nti mugema akoze eki? Agenze. Kitalo nnyo. Fenna ly'ekkubo weeteeketeeke bulungi. Buli lwolaba munna agenda akuwa ekyakuyiga nti neeteeseteese bulungi n'atambula bulungi, olugendo lwange lutambudde bulungi, banaakuŋŋaana ne banjogerako ebirungi. Nze nno nga mu mayinja wadde ayogera mugema mbadde kyemwewuunyako alina obumalirivu obw'enjawulo waba alina kyayagala nga kasajja kampi kati naye nga bwe kaba kalina kye kaagala bwe kaluma tekata. N'amaliriza nga ebisinga abadde akola ki? Nga balemera ku nsonga afuna kyaba ayagala. Naye katumusabire Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, Mukama agabirire era alabirire ezzadde lye. Nammwe bwe tuba tutambula enkya nga tugenda okumuwerekerako tutambule bulungi, tumutuuseeyo gy'agenda mu nju ye ey'olubeerera, tukomewo nga bwe twesabira ate tugire nga tubeerawo ffe. Mwebale kujja katusabe abava eggulu batuuke bulungi basobole okutusangawo. Ate ekirala neebaza abateesiteesi Mwami Mayinja webale nnyo, nkakasizza mugema abadde mukwano gwo kuba Mwami Mayinja si alabika ennyo naye asiibyewo okuva ku makya. Nsaba tumukubireko mu bugalo wadde byakufiirwa. So Mwami Mayinja weebale omutima ogwo gwa Sseruganda ne bannaawo bonna Sophie Gombya n'abalala mwebalire ddala omulimu gw'obwannakyewa gwe mukoze era tusaba gugendere ddala bwe gutyo paka kyotera. Enkola yaffe tugimanye eya bulijjo. Bw'oba olina ky'olina okiwaayo ne tusobola okuziika munnaffe bulungi. Tebannaba kutulungamya bulungi bwe tuba tuwaayo tuwaani
naye ndowooza bajja kutubuulira. Mugema abadde yabuukinga ku passport show ng'era egenda kubeerayo ng'asasula ne deposit we $5,000. Ago omukyala agampadde n'agamba deposit wa Mugema wuno gwe yampa era neezija naye tukula tutegedde gwe muwa sente ezo tujja kuziwaayo $5,000 ge yali yasasula nga deposit w'ekifo. Mugema Mukama amuwummuze mirembe.